Kwaniriza nate mu kitundu kyaffe kino eky'olwaleero. Mu kitundu kino tugenda kulaba yali omuvuzi w'emmotoka Gerald Kiddu engeri gye yakubwamu amasasi. Wabula nga wayise emyaka 27 okutuuka olwaleero nga bamukuba amasasi tebategeerekekanga. Kasi Musula kuva Florida mu South Africa nawe Mataki Ken mwe bali kubeera nga munyumirwa emboozi zino. Ku makya g'ennaku z'omwezi nga 16 lwali lunaku lwa 5 mwezi ogw'okutaano 1977 Bannayuganda baazuukukira amawulire ag'ennaku ag'okuttibwa kwe yali omuvuzi w'emmotoka Nakinku Gerald Kiddu. Gerald Kiddu yakubwa amasasi abantu abataategeerekeka bwe yali mu nnyumba ya mukwano gw'ebbunga okuliraana ekibuga Kampala. Kiddu mukadde ako yali atemera myaka egy'obukulu 40 nga kigambibwa nti ono amasasi baagamukuba ku ssaawa zaali 8:30 ez'ekiro ng'ali mu maka ga muganzi we Harriet Kasimire. Ono amasasi baagamukuba mu lubasaako ne mu lubuto era nga kigambibwa nti emmundu ekika kya pisito ye yakozesebwa. Mu kaseera Kiddu we baamuttira yali muvuzi wa mmotoka za mpaka ng'era omuzannyo guno yali yaguyingira mu 1984 ng'ali ne Paulo Henrix. Bombiriri bano baali mu ttiimu ya Ddembe Motorare nga nannyini oyo yali muna bizinensi mu kibuga Kampala Kalimu Haji. Emyezi ebiri ng'ettemu lino terinnabeerawo, Kiddu ssaako ne munne Henrix baali bawangudde empaka za Raale ezaaliwo omwezi ogwokusatu mu 1997. Ng'oggyeko ekyokubeera nti Kiddu ono yali muvuzi wa mmotoka za mpaka, wabula yali akolera Kalimu Haji nga ye kitunzi wa Ddembe Enterprises era nga mu kaseera ako Kiddu yali alabibwa nga second in command wa Haji. Ku lunaku olwokuna akawungeezi, Kiddu ono kigambibwa nti yagenda ku hotel eyali eyitibwa Equatoria nga nannyiniyo ye yali era musajja mukulu ono Haji. Abeerabirako n'aga bwe baategeeza nti musajja mukulu Haji wano yasisinkanawo Kasimire bwe batyo ne bafuna ebyokunywa okumala akaseera nga bali ne bannaabwe. Abakola statement ku poliisi ey'e Katwe baategeeza nti ssaawa zaali 5 ez'ekiro Kiddu ono n'asalawo kubeera ng'akwata muganzi we Kasimire n'amutwala ku emu ku nnyumba eya mukama we mu kitundu eky'Entinda. Bano bwe baava ku hotel Equatoria, musajja mukulu ono yali avuga mmotoka ye namba UAL 555 Toyota Celica. Wabula bano bombiriri baagenda okutuuka ku nnyumba eno Entinda baasanga omukozi yeebase dda era nga balirwana b'ennyumba eno baategeeza nti baalaba Kiddu ono ng'akonkona emirundi egyawerako kyokka nga tewali avaayo kubaggulira. Bano baali balina okunoonya we bagenda okusula era nga kye baasalawo okukola kwe kugenda mu maka ga Kasimire. Kiddu ne Kasimire bwe batyo baatandika okuvuga emmotoka okwolekera Kabalagala okugenda mu kazigo ka Kasimire ak'omuzigo ogumu ke yali apangisa gye baba bamala ekiro. Bano nga tebannatuuka ku nnyumba ya Kasimire baasooka ne bayimirirako ku Elizabeth mu kitundu eky'Ekansanga era wano nga Kiddu yatandika okubeera ng'agula ebyokunywa. Abali mu bbaala eno baategeeza nti Kiddu ono ssente eza wano zaamuggwako mu ngeri atandika gugulamu ssente ez'ebweru w'eggwanga era nga bamu bagamba oboolyawo kino kye kyamuviirako kalumwanywera ow'okumutta ekiro ekyo. Ku ssaawa zaawera 8 ogw'ekiro bombiriri bano nga bamaze okunywa bwe batyo ne basalawo okweyongerayo ku nnyumba ya Kasimire mu kitundu eky'Ekansanga nga wakava ku kkubo ery'Eggaba. Bano kye baali tebamanyi nti waliwo abazigu abali mu kubagoberera nga abazigu bano poliisi yabayita ab'akabondo akali akababbi abatemula abantu era nti bano baali babagoberedde okuviira ddala ku hotel Equatoria Entinda ku Elizabeth paka ku nnyumba y'omwana muwala ono Kasimire. Omuzigo Kasimire gwe yali apangisa gwali mabega wa nnyumba eya landlady we gwe baali bayita Teddy Nalubega era oluvannyuma lwa Kiddu okubeera ng'apaakinga emmotoka eno mu compound naye yeetooloola n'agenda mu nnyumba ya Kasimire bwe batyo ne baggalawo. Bano nga baakayingira abasajja bana baali babagoberera era ng'okusinziira ku mulirwana wa Kasimire yakola statement ne poliisi yategeeza nti omu ku bazigu bano yali ayambadde t-shirt enjeru yasigala wabweru ng'akutte emmundu ennene kyokka abazigu babiri abalala ne batandika okkoona oluggi nga bwe balagira Kasimire yali munda yali atandise okuleekaana okubeera ng'asirika. Bano babalagira okuggulawo oluggi naye nga tewali aluggula kwe kutandika okukozesa amaanyi okubeera nga balubandula. Tikyokka Kiddu naye munda gye yali ali mu kusindika oluggi luno luleke kubeera nga lweggula
Webale kunyumirwa byafaayo naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka n'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Africa ewandegeya Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Kujjukiza nti gwatera okutambula n'ogendako mu Eastern Region oba mu Mbale kozesa Hilltop View Hotel. Pereza yaabwe ya mulembe ate nga tebakolagana na mwenge. Billahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Tikyokka Kiddu naye munda gye yali ali mu kusindika oluggi luno luleke kubeera nga lweggula. Abazigu kye baakola kwe kukuba ebyasi mu luggi luno ebyakwata musajja mukulu ono bw'atyo n'afiirawo mbulaga. Bano kyaddaaki oluggi baalumenya ne bayingira wabula nga baakamala okulumenya Kasimire kyava afubutuka n'adduka bano ne bagezaako okumukuba ebyasi ekyayamba tebyamukwata. Balirwana b'omukyalo era baategeeza nti abazigu bano bonna baali mu ngoye eza bulijjo nti wabula akaana ak'obulenzi akali kasula n'omukyalo ono Kasimire ko baakakwata ne bakagalira mu kaabuyonjo era ne bakategeeza obutaleekaana. Nti oluvannyuma bano bwe batyo baayingira mu mmotoka yaabwe gye baali bagiddemu ne bavuga ne bagenda. Olwo obudde nga bukedde ku Lwokutaano ku makya abantu ba bulijjo ssaako ne poliisi baakuŋŋaanira mu kifo kino. Era omulambo gwa Kiddu nga guli awo mu kitaba ky'omusaayi mu kasenge ka mwana muwala ono Kasiime ng'era mu kasenge kano mwalimu n'ekitanda ekya double decker ateekako ne suitcase ennene kyokka nga bino tebyakwatibwako. Omulambo gw'omukulu ono gwakwatibwa ne gutwalibwa mu ddwaliro ery'e Mulago okubeera nga bagwekenneenya. Wabula ng'oluvannyuma gwatwalibwa mu maka ge Makindi abantu okubeera nga bagukubako eriiso evvannyuma. Abakungubazi nga boogera eyali mukama wa Kiddu Haji avaayo n'ategeeza nti okuttibwa kwa Kiddu kumukubye wala era n'okikkiriza takikkiriza. Sam Kolinisale ono naye nga yali muvuzi wa mmotoka z'empaka ate era nga yali chairman w'akakiiko akateesiteesi ak'emmotoka ez'empaka mu kitongole kya Automobiles Association of Uganda yategeeza nti okufa kwa Kiddu kkonde ddene nnyo mu by'emizannyo. Kiddu ono yali amanyikiddwa okubeera n'omutima omugumu ate era ogutatya nga kino kye kyamuyamba okubeera ng'awangula empaka nnyingi nnyo okuviira ddala ng'akyali mu kwetendeka ekyamuleetera n'okubeera ng'ayingira mu mpaka ezaddala ez'okuvuganya. Kiddu ono okubeera ng'amanyikiddwa mu kuvuga emmotoka yali avuga Golf GTI era ng'eno yamuyamba nnyo okuwangula empaka ez'okwegezaamu mu myaka egy'ekinaana. Tuwabula bwe yayingira mu mpaka ezaddala ez'okuvuganya ono yatandika kuvuga mmotoka eyali eya Haji ekika kya Toyota Celica ST185 era ng'eno gye yawanguliramu n'empaka za Kasino Rale nga yawangula abavuzi abaali ab'amaanyi okugeza nga Emmanuel Kato. Paulo Henriks ye yali navigeta wa musajja mukulu ono Kiddu era nga mu 1995 bannamawulire abasakaaga ebyemizannyo abeegattira mu kibiina kyabwe ekya Yusupa ono baamuwa engule ey'omuvuzi w'emmotoka z'empaka eyasinga omwaka ogwo. Poliisi ey'e Katwe ye yakulemberamu okunoonyereza mu ttemu lino era nga OC yakulemberamu okunoonyereza ye Victor Aiso. Mwana muwala Kasimire ono oluvannyuma yakwatibwa teekako n'eyali muganzi we Fred Kawere nga kigambibwa nti oboolyawo baali beekobaana n'abatemu okubeera nga batta Kiddu. Ng'ennaku z'omwezi 13 Juni 1997 mwana muwala Kasimire ono baamusomera omusango gw'obutemu ku kkooti y'oku Buganda Road maaso g'omulamuzi Elizabeth Aliviza era bw'atyo ne bamusindika ku rimandi mu kkomera e Luzira. Wabula ng'ennaku z'omwezi 19 Juni 1998 ono yeeyimirirwa bwe batyo ne bamutta kyokka oluvannyuma nga wayiseewo emyezi 13 kkooti yakizuula nti tewaliwo bujulizi bukakasa nti ono alabika yenyigira mu kutta Kiddu bwe batyo ne bamwejjeereza. Kyokka oluvannyuma mwana muwala ono yaddukira mu ggwanga erya Rwanda nga yategeeza nga bwe waliwo abantu abaali batiisatiisa obulamu bwe.
Mu kaseera Kiddu we baamuttira, ekitongole kya poliisi kyali kikulembera omugenzi John Kisembo. Era nga poliisi mukadde ako yavaayo n'obukadde 5 ne bategeeza nti bujja kuweebwa omuntu yenna anaabeera n'amawulire agakwata ku basse Kiddu. Wabula n'abaddembe group abaali wansi wa musajja mukulu Hajji nabo baaleeta obukadde bw'ensimbi za Uganda 10 ne bategeeza nti bwakuweebwa omuntu yenna anaabeera n'amawulire agakwata ku abo abasse Kiddu. Yadde nga ssente ezo zonna zaateekebwawo, kyokka tewali muntu yenna yakwatibwa. Olunaku z'omwezi nga 23 April 1999, Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yalonda akakiiko akaakulemberwa omulamuzi Julie Sebutinde, era nga akakiiko kano kali kanoonyereza ku bulyake n'obukenuzi obuli mu kitongole ekya poliisi. Mu kunoonyereza kwe baakola, baatunulamu ebyo ebyava mu kunoonyereza mu musango gw'okutta Kiddu, era bano ne bakizuula nti waliwo abasirikale abakulu abakyankalanya okunoonyereza ssaako n'obujulizi obwali bufuniddwa mu musango ogwo. Bano mu kunoonyereza kwabwe bakizuula nga bwe waliwo omu ku basirikale abakulu eyaweebwa obukadde bw'ensimbi za Uganda 10 okubeera ng'atta okunoonyereza mu musango gw'okutta Kiddu. Nti ate omusirikale omulala era nga yali mukulu naye yaweebwa obukadde bw'ensimbi za Uganda 10 agukyusa agugye kukutta aguteeke kukutta okutali kugenderere. Era nga akakiiko ka Sebutinde kano kaweebwa amawulire agaali galaga nti Hajji yali alina omukono mu kufa kwa mukozi we Kiddu. Akakiiko kano baakategeeza nti wakati w'ennaku z'omwezi nga 7 ogwokutaano 1997 n'ennaku z'omwezi nga 15 ogwokutaano 1997 musajja mukulu ono Kiddu yali afunye ssente za $1 ezaali wakati w'1,995 ng'azijje ku batransami, kyokka nga kigambibwa nti ssente zino yali tazogeddeyo eri bakama abo abaddembe. Era nti mu kaseera ako Kiddu ono yali afunye obutakkaanya n'abamu ku business partners be yali akola nabo, ng'era kiteeberezebwa nti bye bimu ku byamuviirako okuttibwa. Era akakiiko kano kaategeezebwa nti Kiddu ono yali yakava okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo gye baali bamuweredde $1,800. Era akakiiko kano ne bakategeeza nti abaali bateeberezebwa okubeera nti bwe batta Kiddu baagenda mu ssabo erimu, kyokka nannyini ssabo n'ategeeza ku poliisi nti abatemu weebali, era poliisi n'etabaako muntu yenna gwekwata. Era waliwo omusirikale omu yaleetebwa mu maaso g'akakiiko kano n'akkiriza nti ddala mu butuufu baamutemyako ng'ababbi bwe bali mu ssabo, kyokka abasirikale abaagenda okubakwata nti baatya okuyingira mu ssabo lino era ne batabaako gwe bakwata. Akakiiko era baakategeeza nti abasirikale abaatuuka mu kifo ettemu we lyakolebwa tebajjawo bujulizi bwonna bwali bwetaagibwa. Tiwabula abamu kye baakola kwe kudda ku ssente za Kiddu ze yali aleese mu mmotoka nabo ne bazeetwalira. Mu kaseera Sebutinde akakiiko ke we kaamalira okubeera nga kakola okubuuliriza kuno, eyali akulira ekitongole ekya poliisi yali General Katumba Wamala, nti ono musajja mukulu baamutegeeza okubeera ng'akola okunoonyereza okw'enjawulo nga bakozesa ba Scotland Yard, wabula nakyo tekyakolebwa. Olunaku z'omwezi nga 26 April w'omwaka gwa 2000, eyali Deputy Director w'ekitongole CID Okoth Ochola, kakati nga Kagalo w'ekitongole kya poliisi yasuubiza eggwanga ng'ekitongole kye kya CID bwe kigenda okukola okunoonyereza okupya mu kuttibwa kwa musajja mukulu ono Kiddu. Nti wabula ono bwe yamala okwogera bino, omu ku musirikale omukulu yavaayo n'ategeeza nti fayiro yali ekwata kunoonyereza kw'omusango gwa Kiddu, obujulizi obukulu obwalimu bwali bwabbibwamu bulala ne busaanyizibwawo, nga kino kibeera kizibu okubeera nga baddamu okukola okunoonyereza ku musango ogwo.